gera ko mbubi ne kimuyamba wabanga alina omutima oguyingiza nga kola shi bugufulumya munaba ne nabali wano mwabajuza parking saba Allah bakumire motoka zammwe n'abazese mu garage olembera y'amafuta saba Allah abowe sente esobola okukozesa ebintu byabakoze eki byabawadde kibi nnyo okuba n'emmotoka n'olinya boda nga tewali jjambo wallahi kino ensonga yonna gy'otuwa oba otulimba njagadde ka boda kano ate ki gy'olaga eriyo enkuba kati ali mu mmotoka n'ali ku boda ani ati enkuba wa boda kata avudde mu mmotoka mbu ate gyendaga neralikiridde enkuba alimba amafuta atunuddemu kali kale kati eno wenvuga otuuka wali nja kulula nkulule najireka saba Allah bawadde ebyengera atuwa obusobozi obibikozesa to their maximum naye mwenna Allah bawadde kubyengera ffenna buli manyi nekyengera kyalina nam wallahi teweerabira nkyebyo Allah atogezesa bugezesa nabyo ontegeera Allah asobola okuwa influence mu bukulembeze nga kyoyogera tekiddibwamu nga bayinza n'okugamba oba yakulembera oba ontegeera naye nga Allah yakugondeza abakulembeze ng'essimu ye emu bwetyo ekyusa mukono ng'etaagaana mu nkiiko zonna eza kanso emmeya koolo emu bwetyo gy'okuba nga koolo kikolebwa eri abantu Allah be yagondeza bisulo nga amayumba mwina malungi eri Allah be yagondeza abakyala ng'ogoba n'abagobe ebyo byonna Allah ezo fitina atugezesa nazo alabe tumugondera kati olaba nze lumu nali ntambula lumu musiraamu yajja ewaffe nga tukyakola omuzikiti tugulwana kumanya ebintu by'eddiini bitambula mpola kuba abantu tebabyagala nam oluusi n'okuba nga balowooza waawaayo tebigenda kukola ki tezigenda kudda osanga ku kyalo kuliko amaka gali mu bukadde 4 nga kuliko omuzikiti bw'oba ogubaza obulungi gwa miliyoni nga kale 3 mwezi mu 5 kale 4 kuba omuzikiti temubeera mu bisenge kati okujjako guno ogwa hijira nti eno kalina naye singa sikalina zino empaji ozisangamu mu muzikiti bayisaamu egatta ekisenge ekyo bweti either yinza okugenda bwete oba bweti nemubamu empaji ngezi nga 2 temuba mu bisenge newabeera plasta ayanguwa naye nosanga omuzikiti gwa miliyoni 4 nga baguzimbidde emyaka 10 nga ne gwe baapima abaaliwo baalema okugutuukiriza naye ne bana abaliwo abagenda okugumaliriza ate tegukyabamala balina kupima nabo kipimo kirala n'osanga nga kuliko abagagga naye nga amaka gaabwe g'amaanyi osinga omuzikiti we basaalira omuddu yajja kapeti omani kapeti zino bwe zibeerawo ziri si wategeke bulungi zisika ettaka ogivunnamako ng'enyiga oba nga ali ku kolasi kati omuddu yagadde bannange eno masjidi kangende nsaalire ngennonyo ngeno okusaalira gwe mwente kitegeeza nga otuuse muzikiti nga guddugala byama white pale njeru kooti njeru sokisi njeru motoka gyovuddemu ogirese etokota n'otokota amateeka gayo nosoka okuwummula kanzu ya bbeyi notunulya wogenda ofunirawo zino ga sala njazigatta wallahi nogaana okusaala naye nga byambalo nogaana okusaala nga stocks ng'ekitufu osobola ozijjamu n'ozizzaamu nogaana okusaala kati omuddu nkulaga abaddu nti ye ng'ali musiramu naye nga tebumulya tomubuulira wekiyingiramu mumunyigiriza tomubulya byabuki bya busiraamu nali ndyawo nga ndaba bebekulu nze mbadde nkimanyi era kyenkyalowooza nti bebekulu musiraamu nze kyembadde mmanyi era kyenkyalowooza okujjako ye nga kusinzira ku kyeyogedde nga waba yabadde kikakasa then mba mukyamu omulowolereza kyatakola ki kyatali nagati nze ekyanjija mu mizikiti anenge gyayogera musajja waswaga nze ekyanjija mu mizikiti mwana seeka ajja n'asomesa ali kuggwe enviiri zange zino mwana emizikiti negi namutonodere nga nti bebekulu Allah
kadolooza Uganda wano wali Allah yamenyemenye ettake akafo kali Allah ke yamenye kalina akafo ke kafaanana mu Uganda wano kali tetugamba awasigaddewo tugamba Allah we yamenye waliwo akafo kafaanana omusiraamu yagende Dubai omundu gwe yasooka ogendayo akomawo omulundi ogwasooka wati era yaddayo naŋŋamba nkolayirira Allah ntuuse mu kibuga nga simanyi nti ndi Kampala n'agamba naye mmaze laba amapeera ne ŋŋamba la ilaha illa Allah uno Kampala ng'eri gy'abadde bwalo obwo obukyali eri ebbali w'ebibuga n'agamba nayise ku Ntebe Road nga simanyi nti ndi ku Ntebe Road kusinziira ku makubo g'eri gy'abadde ne muwakanya kubanza Uganda is my motherland na muwakanya ga olimba Uganda bikola ki tebiriyo gotemanyi Uganda kati ziri Allah zikutta zimenyemenye akulaga to boostinga akadde konna kyenkoze bali nayo ngena kikola fe wano Allah yatugamba ko ntajja no kweyagala fe ne tuba tugula engoye sobola ofuna wuzu togula kanzu nga teyambuka eri abakyala batungira ebiteeteyi nga wano takikola ki tekyambuka ne w'abaana ayonsa amala ku lujja mulo naffe tetuzigula abasiraamu fakadde konna tufuna wuzu oba ontegeera kati njagala kubuuzaamu kati muganda waffe Mbebekulu yasiba enviiri ng'oggyeko gamba nti abantu kuba na malala ezo enviiri azinaaba atya janaba Mbebekulu simanyi kuba yazijjayo yamanyi naye nga yali azirina tasaala manyi lwaki tugamba nti asaala manyi lwaki tugamba nti asaala kulowolereza musiraamu kirungi okutuusa nga tufunye obukakafu ntakola ki tasaala nekiyinza tuyambako kugamba ye atubuulire ani imaamu we naye ffe gye tuli tulowooza nti alina ki alina imaamu okutuuka nga imaamu amubuze oba ontegeera kati yayogedde ekigambo ekiraga nti obusiraamu nga obusiraamu tabulinako ki bwetaavu okugamba nti seeka najja nayogera ku nviiri zange enviiri zo ziri waffe eddiini subhanallah abasajja bawangayo obugagga n'ayavuwala eddiini egende mu maaso gwe n'omanya nti Allah we yakutonda n'akutereeza tayagala nviiri ezo n'ogamba nava ku byeddiini nava ku muzikiti n'ogenda mu balokole n'ogenda mu bakatoliki ezo eddiini oziraba baziseetinga nga zirina okulera abantu zibajje mu ddiini entuufu ey'obusiraamu era bakola eddiini z'abakristaayo nga w'ogiyingiramu ofunawo siza yadde ng'oli mukyamu no bakuwa kasheedi era balina enkola egamba jangu nga bw'okola ki eyo statement ntuufu era nsiraamu jangu nga bw'oli naye bw'otuuka eno gyozze oyina ottereera togamba nti nazze mu muzikiti n'emmini naye nze ngenda saalanga n'emmini kubanga imaamu yangambye jangu nga bw'okola ki ozze mu muzikiti oyige omanye nti omusiraamu taba na dreads kubanga waliwo ibaada ezitakwatagana na dreads ekyokubiri tulabula muganda waffe Mbebekulu kati ensi ejjudde ebisiyaga wakiwulirako bweba TV oteraga tiga mu bisiyaga eyo TV y'abasiyazi giveeko otege TV ezaffe ziraga nti ensi erimu ebiki erimu ebisiyaga naam okitegeera kati Allah nsaba tusaasire abasiyazi babadde nga bakikola nga bebbirira naye nga bakikola basobole okuweza numbers bagende okulangirira nga balina follow kati oyo waavayo n'agamba nti nze ndi muli babisiyaga teyabiyingidde n'alyoka alangirira kati banyize peesa eryo ne mukapiira balage nayo gyetuli banyiga epeesa mu masomero balage ne masomero tukola ki mwetuli naye ffe
omubaka nabi Muhammad sallama banene dini yewunyisa era wallahi twesimye ku bantu libasiraamu yagamba nti la'ana Allahu kikolimo kya Allah kiri man shabbaha la'ana Allahu almutashabbihina bin nisa'i min rijal makulu ga hadith Allah yakolimira abasajja abefaananyiriza abakyala nakolimira almutashabbihati birrijali min nisa'i nakolimira abakyala abefaananyiriza abaki abasajja wallahi enkola y'abasiyazi omusiyazi omusajja ya golaba nga yekyusizza obutonde afaanana abakyala kulwaki olaba nga omusiyazi nga musajja naye nga afaananye bakyala kitegeeza gwe basi yaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era olaba nga omusiyazi omukyala nga yefaananyiriza abasajja kitegeeza wasinkana musiyazi munno omukyala ye musiyazi omuki omusajja yakola kola ekikolo ekyo. Kati ffe kusaidi y'eddiini ng'ojjako byogamba mu njagala enviiri zange olwedde kati ku trend eri mu nsi otulaba omusajja n'enviiri ezisuubirwa nti za kikyala tuyinza okuteebereza nti gundi wandibanga oli ebiki ebisiike byawa bigagu ebisiyaga bigagu ebisiyaga ebisiika ebyawa bigagu n'obitekamu oti focus tule okiba jjanjalo kimu kisukirako binne waakyo olw'ennaano ebikola ki ebirimu omuntu ng'agenda okubako gwasiyaga ogamba mugamba njagala nkusiyage tasobola kukyogera akola ebikola akusemberera busemberezi akikusulamu busuuzi kubanga tekyanjulikika mu bantu bali mu magezi ti njagala kukola ebyo nakuba nti abasiyazi babikola ndowooza kiro naye ekifo kye bakozesa mu kusiyaga ddala abasajja yeva pupu ate tisigamba nti wokola ebisiyaga nga pupu akomaawo ng'akyusa ekkubo ovaayo ne pupu oyo mu bisiike inaanu mwazini waali katekane omutima gutidde kati yinza n'okwazina ebifu abantu abatya Allah wawulira kigambo nti bisiyaga n'owuzo ekyankalana nsaba Allah jalla jalaaluhu atwagaze eddiini wallahi eddiini kinene nnyo okusinga ekintu kyonna kinene nnyo eddiini bwegamba nti ekyo kibi ng'okakasa oli munaddiini eyo wallahi ng'okiwummuza kale ne bw'oba okikola nga mukusobya okikola mukutyaga nti kyenkola si kituufu naye nsaba Allah akole ki ansonyiwe nsaba Allah nnungamye nefaanana ng'ebyo so baganda bange basiraamu nga ninda bamizira bagitereeze nsaba Allah jalla jalaaluhu atwagaze eddiini nti eddiini bw'esonga fe abakkiriza nga tukola. Barakallahu fikum tumale okwazina inshallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakkiriza balungi nga mumaliriza dhikiri eyo nomemala okwazina, omuntu yenna n'ategeera eddiini y'Obusiraamu wallahi agenda kuwona. Ensi neweenakyankala n'eddamu, oba okukyankala nakuvudde munda mu Busiraamu oba kuvudde bweru mu balabe b'Obusiraamu, tewaliwo kigenda kujja ku Busiraamu butuufu kasita owaayo omutima gwo okukolera ku Allah kyagambye nekyasomeseza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fumbaka yatugambirawo sallallahu alaihi wasallam nti ad-dunya sijinul mu'min. Olowooza ebigambo tebirina makulu? Enensi kkomera lya mukkiriza. Bagamba ekkomera kusobola okugyamu amakulu g'oyagala, naye mulimu embeera egamba nti togenda kweyagaliramu nga bw'olowooza, togenda kukoleramu byoyagala muno gw'omukkiriza. Waliwo ebintu ebigenda okukuyitako ng'ozinze emikono. Olabe nga agents bakikola, ba classmates bakikola, mulimu kilasi yemu ya ssente, neba watikidde omwana aleese omuziki gusanikidde mukono yonna, nawe n'otikkira omwana gwe n'otagireeta, kati ne agine yezze mabega. Musajja ku ssente z'alina, kale yadde eddiini naye okikola olw'olumu. Bangi mufumbizizza abaana abawala nga mubadde banaddiini balungi, naye ofunye ekyengera ky'okufumbiza omwana, wallahi Allah n'omusasulamu kumujeemera, n'osumulula endongo nga tokyasatikako na musale. Bw'olengera banna abategeera eddiini nga bw'ogitegeera kati subhanallah oyazze, nze temuddamu kumpita, nja kukyankalana ne bannange neweekweka mbuki dwalumu muwala wange nze kyayagala. Nedda, tuli mu kkomera mu mbeera nti waliwo ebijja ffe ne tugaana okubikola kubanga Allah yabikola ki? Yabigaana. Ne wabaawo bye tukola yadde community ebirijekitinze kubanga Allah byakola ki? Byayagala Rabbul Alamin. Kibayita omusiraamu huwa al-istislaamu lillah, kwekowaayo eri Allah bitawhid. Nebadde ndi awo era nga ndaba omuddu atayagala ddiini naye nga yeefuula agikola ki? Ajayagala. Bamuyita ismul access. Waba manyi era kino nkyogera waliwo abali ku media wano abatufollowinga. Eddiini yaffe ogiraba terina gaapu gye yatuwa kugimanyiira. Eddiini yaffe tesaagirwamu. Ate eddiini yaffe eringa taxi mu season nga basaabaze bangi okusinga emmotoka. Ontegeera? Alinnya yakola ki? Tewali kulamuza oba toyagala vaamu. Oba ontegeera? Owa taxi nga abantu babuze n'anaaba amulinda. Neyebuzabuza n'avuga bangambye eriyo abazze abalala basatu tuve wano lumu, naye ng'ateega oliga emugambye nti mala kunaaba. Naye bw'aba balina abasaabaze naawe atudde nga weegaziya bakufulumya, fuluma ojja kulinnya taatawo bateekemu abaagala okugenda. Wallahi obayagala watayagala bakutwala. Eddiini Busiraamu tofunanga endowooza egamba nti in case bwenjivaako bajja kufuna obuzibu. Obusiraamu kati kankugereze, afuga Uganda president Musiraamu, ate vice we speaker, judge, governor Bank of Uganda, akulira amagye gonna ga Uganda, ba generals, tulina kaninga Musiraamu. Ng'omanyi nti yasalira muzikiti guli omusajja afa ku ddiini ng'ali mu magye ng'ali ku top ba generals, tumulina nga Musiraamu. Naye njagala ombuulire ddiini ki wano kale mu Uganda yokka gye basinga okussaako eriisa ejjogi byekola? Watya singa twalina kale Jeno Ogu, nga tulina mu Jeno Ogu ng'ajja ku mimba nasoma kutuba, ng'era mugende wa Jeno yazimba emizikiti nga Jeno nga bwe baaganye okwazina yayimiridde mu byambalo naga nti bannange temwogera ku basiraamu okwazina nga genero. Olowooza singa kati bali luddawa? Tetulina ne betulina mu poliisi oba mu magye abasiraamu era balinga batasavinga abasiraamu. Ozo mulabanga Juma akusimbye omuggo mu kyebega, Juma gatompita linnya ajja kwongera betulina yaabo akuba najja musubi nakati imaamu ebiri ogiraba nsaba onsoni wekyakubizza Mukama wange yabaddewo. Kati otugenda mu byobujjanjabi tetulina, tulina eddwaliro eri
wembikyamya muntereza sinza singa mwe kumanya muli bangi nze manyi tulina eddwaliro eri kati gendayo olabe okimanyi nti n'abaliyo ate ba class doctors abaliyo ate abasinga si baffe ate nga si accident, it is a system. Fe batusuula nga tuyingira obusawo batusuula bayiseewo abaabwe kitengana okulaga nti byonna ebyetaagisa okuba n'amaanyi tetulina ni wallahi tulina amaanyi agatuwe omusiraamu gwe tomanyi tulina amaanyi naye nze nkubikkulidde nti wooge mu system zonna we are weak naye wetudda ku ekinyusi bakimanyi nti kaduuka ako tekatukula bulungi naye ke katunda oligino kamusiraamu kaduuka kaliwaaka gano gonna kati oyagala oligino genda oli mama mukalikonna nti kale bireke genda ogule wali omukyayina wallahi nze mbeera onenga nti alhamdulillah watya nga nedda watya tudde ku level ya global twalina Afghanistan, twalina Iraq, twalina Saudi, twalina Libya, Misiri, zonna baziwikeni nze militarire ne batuuka n'okujja bennyini kati ezimu baziwamba bakontrolinga ezaabwe n'ezaffe naye still tebalina mirembe ku lwakiyitibwa busiraamu. Singa obuuza wana basiraamu bameka balina abaana emikono muzikiti gwonna guwanika kati ne babuuza abaana mwe basomera ludda wa 90% bali mu masomero gatali ga busiraamu. Kitegeeza nti generation ejja mu maaso egenda kubeeranisa busiraamu naye still ffe tusinga amaanyi. Omanyi Allah kye yakola ffe twagaana okukola obusiraamu n'agenda mu bo n'ajjayo abasiraamu n'abaleeta mu ddiini. Ogenda kwewuunya nga Europe yesomesa Saudi Arabia wallahi mu ddiini. Allah mumanyi teyeetaaga ggwanga teyeetaaga kirasi y'abantu amazima we gali. Allah yagala bali ku mazima. Europe yesomesa America eddiini kati bawe mwakadde katini mbalaba ku media America ndaba abachina basomesa Quran TV yote biraga abachina mbalaba nenga ono yinchongo yanga tati alimbya kusomesa migere asomesa Qurani omanje kitegeeza okubanga oli dai ngoina mu sente katugeza singa sente zensaba Allah okumpanga nzina singa mwenna buli omu akutte ekifi ky'embuzi n'olusinya lw'omuceere maaso ge darasa ero singa tewakyatumala wano si lwa mmere just oba manyi banyiga amapeesa eyo nyiga y'amapeesa naye kenyini akyogera kati wemani nadarasa nga nnyanga naye nga nnaje mmanyi nti wetunnyuka okusomesa tuli embuzi eri mu muceere ne kajuisi kange kali kentera okunywa okategedde nkaga minati meidi ntera kagamba bali bulungi kuba basobola okunnumira kati darasa ejja tukaleete era bannaye mbategeeza ngamba ono mugagga munange mbategeeza nti eno darasa yemu ku darasa mwesikanywera munnaye ate yokka bamba mazzi ate siga batumangana bannaye mbagamba ekigambo kino amazzi nsobola okwepakingira bw'obanga onsaasidde nnyo mbuuza kyenjagala lwaki munyigiriza kakati wallahi singa darasa zino twalina sente zetulowooza ffe kati abafaanana nga nze ntegeera singa zijjula neziyiwa n'ebweru kubanga eba egassa ebintu ebi egassa amazima n'obutebenkevu bwe butebenkevu egassa amazima n'obutebenkevu. Omuntu agamba nti tugende tusome ekirungi mbadde mpa ku kyeggulu hayi kati wali darasa oluggwa kyeggulu naye obuzibu bagabula bava munda bano abazze obuzibu batera opikka omusanga atudde onasaba nakazindalo kwaziina yali ku King Fahad
ngebaako emmere kati mbasesaamu abantu bamanyi Allah alagirira abantu empeera we ziri. Nina darasa gye nkola nono dereva tamanyi gyeri sanyo manyiyo darasa eri ebaamu kacaayi n'ebinyeebwa n'omugaati ebintu ebyo nkulayirira Allah abasiraamu bagamba abireeta nti okubireeta tewali yakutuma naye lwoli bivaako bamugamba lwoli bivaako ojja botetedde obuzibu kubanga twali mu ddalasa yaffe n'ogattamu bino naye basoma balinze kuba ebenatera okugola kigana 10 nebitandika okusaasaana mpolampola omuntu nga waakona ekinyeba kye wasoma wakona ekinyeba bamugamba munnange tovanga ku nkola eyo. Kati Allah jalla jalaaluhu musaba atuba okutegeera ebintu bino. Eno eddiini busiraamu Allah talina bwetaavu ku bakasitoma singa yali abulina singa buli muntu musiraamu kuba byalina okukola tusiramuka abimanyi naye yatuleka tuwammante amazima tugatuukeko batukube tugalemereko batumme ssente tugalemereko bakumme omukyalo olemere ku mazima. Kati olakisesi mubembagambe nti basiraamu naye nga titumbulya bya busiraamu walabanga waliwo ensonga etrendinga ng'alina wajogerako ajja labika nga wayogera ng'omusiraamu bw'ejja ensonga nga yakirokole nga wanajogera ajja labika nga ayogera ng'omulokole. Kati nabadde ndi awo nga mulaba mu kyaki ewa Bugembe olaxis gamba Katonda yangezesa ffe twazaalibwa abaana 40 naye baganda bage bonna bazaala nze atazaala. Akati munnaye nembeesebwa bwesebwa embeera nga bomanyi neraliikirira nenfuna okusabirwa yagendako ewa pasita ono ow'okubbiri yani asimbye abantu nabo amazzi gasena mu luzi kakande nagenda samanya newani kanamuga nti naye kati bandagiridde ewuwo nti ate ggwe ebintu bikolerawo. Kati n'oli namugamba ebigambo byabadde ebi nga nti akawanze ekimu nkirabidde saala nyo kulipotinga bintu nga sebe byabadde kuba n'ebyokwogera bingi nekyenzijukira amugambye nti waliwo omukyala eyali talina mwana n'afuna omuki nawe ogenda funa omwana wenabadde mbyogerako abasiraamu nti Bugembe yennyini talina na mukazi bwe nawulidde stamp ogiwulira ne baŋŋamba n'ekyokubiri talina na mwana. Kakati baganda bange basiraamu golowooza gwolina ebizibu weka tulina ebizibu akhiri karimu eno edduniya kkomera lya mukkiriza nti gwolaba paakinze emmotoka ate omukazi waka yagenze oba ontegeera gwolaba alina omukazi azaala abaana n'omukazi ako nekigamo kyalinga akamyu ennyumba nfunda ate nayo siiye. Kati eyo ennyumba enene temuli mukazi alina omukazi tebalina mwana alina abaana talina wabasuza oba ontegeera. Kati Allah buli omu alina kye yamuwa nekyatamuwa kati obuzibu buli kutunuulira byabanno neweegaana Allah byeyakola ki okukakkananga olwa bino by'otalina n'oteeka obusiraamu wansi osobole okubikola ki. Almal walbanuuna zinatul hayati dunya. Emaali abaana byakonda bya bulamu bwansi buno. Walbaqiyatu salihati ebyokusigalawo byeje emirimu emirungi. Oba olina abaana naye nga balongoofu weesiimye oba olina emaali ng'ogirongosa mu maaso ga Allah weesiimye. Naye abaddu bangi olw'embeera ezibakubye ez'enjawulo babulidde eddiini busiraamu wallahi ng'ekibatwala mu ddiini ziri baziseetinga nga escape route awulira nga ayagala nnyo emirembe ng'obusiraamu munyigiriza alaba ngeri eriyo ekkubo lirikiriya. Nkulaga ekisookera ddala balina enkola waba agenda okuwasa tebiringa byaffe fe oba ogenda okuwasa oba ne risiki nnene taata yandigaana oba ontegeera era okwogereza okutuufu okw'obusiraamu osooka wa taata ne maama ne bategeera nti omuwala oyo gy'oli. Baganda bange abali wano
mugenda kwevuma obufumbo ng'oluusi nammwe mwali basobya mu kubitandiika. Abaana abawala bwe mulaba abo kyokola naye asobola okukikola n'omuntu omulala. Naye omuvubuka ku zino zi Valentine manyi bannaye abantu bazunga. Valentine lunaku lwabasamize lwaluginetinga mu Baroma era balinanga Father Valentine oyo omanyi bafaza tebawasa kati faza nature yamuwangula yagwa mu mukwano n'ekiwalo ekyali kiweereza mu mugundi zaabwe era faza oyo yattibwa lwagwa mu mukwano kubanga ye takkirizibwa kukola ki kuwasa n'agwa mu mukwano. Kati bakoze olunaku olwo mu mbeera ziri ssatu abakatoliki ba orthodox n'aba protestants buli omu alina date yiye naye nga baluyita Valentine's Day oba Valentine's Fest whatever. Kati ffe asura si lwaffe lunaku lwabasamize si lwaffe basiraamu naye osanga kati abasiraamu jjo kye beekoze omusanga kutana n'akamuli talina bakulya kyeggulo embeera emukubye azunga yewoza akamuli asanze akawala waliwo akalinako mbwasongayo you see my Valentine yo Valentine. Kati naye omuvubuka bambi mugenda kwekutula emitima abo abaana bawala temubategeera Allah yabamanyi tokukutana muntu kulya sente nze Sulaiman ngaba era nsobola okugaba nesifuna abali baddeko wendi nga nze ndi mu mmere oba byakulya biki nze sikweka mmere nga abantu bagala mmere sobola kikola nsanyuka nnyo nga abantu bali emmere ate emmere eyo ewoomye eyo seka banyongere eyo nsobola okugaba n'eyabalala batuuka nenjigabiramu. Kati naye wembanga bantunulira ebintu ebi nga banfuna empeera eryokugaba okukubya nga kyobadde nti bakitutte ate ng'ogenda kukubwa okugaba okw'omuwala gw'okwana okwo okw'obwenzi sisobola. One nsaba Allah ntaaso kikola ate wemba nkikoze nza gwenkwanya ayinza okunkunjulira nti omusajja mukodo kuba ekinkodowaza nti okukubwa buli kasente kooteekayo mbooko. Kati omuvubuka yazze imagine mu bantu basiraamu temukoppa Bayudaaya azze omuwala bamusibyeko akagoye ku maaso omusajja wattu akwesa akamuli jjo byenjogera bya jjo 10 azze mu proposinga muwala omuwala bamujjako akagundi amwekanga kyesa ategedde nalowooza nti amwekanze lwa nsonyi kumba amwekanze gamba nti ono yazze kitegeeza abadde alina abantu ab'enjawulo basuubira atalaba ono yakwebedde kapale ajjayo akamuli akamuwa akalaga nti nkola ki nkwagala nga mwabitwala oli akakwata naye nga takamatidde bulungi sajja bwatayongerako ebigambo yakadde na mwavu bambi kuba laavu y'abaavu ebigambo biba bingi nnyo singa ebikolwa era weewonyeewo oba okwana n'omwavu asobola okutalako omukazi nga byoteekayo kwateeka ebigambo. Kati afukamira enkola y'ekikaafu ajjayo empeta omuwalaga nti byaddala bino n'agaana mu bantu yabadde ba restaurant ng'ejjudde abantu bonna nga attention eri kubo omuwala yaganye nono omuwala yabadde akirimu n'amusukuma eri n'adduka n'afuluma ebweru teyavuddewo wansi awo omuvubuka wanika omukono wagwe osobola ovaawo oyinza okugamba yandigumye yandisaddeyo laakabbiri gwe osobola kisaaleezera basiraamu tusiramule enkola zaffe ez'ebintu obusiraamu buli unique. Oyinza obba oyagala omukazi nga takwagala wallahi n'okubanga yali akwagadde mu kusooka n'amanya luvannyuma kyemoloka gye wajjirangamu siiyo kati n'akukyawa nenasigala nga sente ezazikola ki obusente abulya. Kati ojja mu bantu omusaba ekintu ekiriko yesi nenno eyo risiki nnene. Ebyo ebintu ola n'omuganda gwolaba yabikola yabitegeera waba omuganda mu kwogereza kwe kuba kwakyama era kubeeramu bafamily members bokka family y'omwana n'ey'omulenzi munnange yeffe mwagala ki Amina nsuza bubi Amina noloza alina obwetaavu ku ggwe oli muwanvu oli mumpi ndi mumpi tasubira kuwanvu ati nkomye tetayagala basajja we batyo era muvaayo nga mumwenya era mu kukyalo okw'Abaganda
tebafumbanga era tebalaganga bagwanga buki we bigaana teri abanja n'atowooza nsaze enkoko yange atawooza omwana simusiimye oteeka omutwala wallahi mungu ojja mutwala obusiraamu obuganda bwagambanga temufumba n'omwana temumulabula ntujja bagwanga bugwi ono yazize yagati gyali yakava emugga nti akale nga bayingirawo omuwala n'enkyakyaze tanaabye n'akalimiro olumana olaba alabika bw'atyo nga tannanaaba ajja wallahi kati bagendanga okujja wano mu kwanjula nga saidi zasiimagana oba ontegeera wallahi bwennyini bwe busiraamu okwogereza kw'obusiraamu kuba kwakyama era wotuuka eri mwannyina kati we muŋŋambireko nga mwannyina amugamba nga bikomawo eno muzeeyi nga abiyingiramu ogenda okujja nga muzeeyi kati nange nzikiriza bano bagenda okujja bano ab'ebigambo ebingi nga buli kyeboogera kiwagira wayiseewo dda naye ogenze mu kwogereza kamera ziri awo kye baamukoze nsaba Allah tusiramu olaba abawala be muyinaabo omanyi lwaki aganya okufumbirwa akulese ne mu mbeera ekuteebereza oba musiyazi nga tavaawo obuzibu we buli omuwala oyo toli wekka naffe bye twamala obuwasa tetwaliko ffekka wabula ffe abawasa ffe twasinga bali abaasigalira kyova nti obanga wasiza mukyala wo obeera sensitive nti bali be wasinga bayinza oba otakkiriza kusingibwa ne bajulira kati ate gwe omukazi otava mu kyalo maama yalwadde jjajja yalwadde enkoko yange emaamira buli ssaawa tava mu kyalo kumbe bajulidde kooti etuuza buli ssaawa kooti zituula kooti onaga embugayi yabadde mahadi mulaika yabadde na musiraamu abuukira bya kiyudaaya mahadi ali ku bya kiyudaaya totawaana abawala obalaba wallahi toli wekka bwe wayimirira nga omusiima n'oli bwe yayimirira nga amusiima kyobalaba nze nina polisi nze soogereza nsitwala bwe nkwogereza leero akumeka mande nkusanze mu dalusu mashallah salamu alaikum alaikum salamu inshallah jati nsaba ku namba yo anti tokkirizibwa nsaba ku namba yo ng'ogifuna kasita butya entasino akuna ng'okkiriza nkusaba ya taatawo oba okkiriza ki obadde otegeeza ti munzikiriza kasita okkiriza layini tu saba ya taatawo muzeeyi wampe eyiye ku wiikendi mba ndi wammwe nkutidde ku lwaki waaba wemubeera muliko basatu bana sente zo zigenda ntono kubanga ate mu mateeka waaba si muyaaye akkirizibwa zirya musiraamu wajja wakati wetuba tuli ku mukyala n'oyo oyo mulinda n'atwalayo nendeeta oluvannyuma kubanga osanga obwetaavu obunene abukoze eki abusolovinze nze ndeeta bu ice cream kuliirako nkoko ya mugagga kati wetuba tuliko basatu bana omukyala oyo nga tanaba kusalawo akkirizibwa birya abirya n'alya ebyoli emmotoka yakagenda eno nejja ntaataanyo nti omumikwano gya muzeeyi akyetegereza kati okunyetegereza emyezi 2 akuzulamu ebintu ekimu ku 2 1 oyina omuwe nnyo nti musajja bambi abadde mugabi naye saagala bantu baddugavu sente zigendedde bwereere 2 ayinza okuzulamu obukodo myezi 2 yadde ekintu ky'emitwalo 3 kati towanvuya ekintu kikwate nga kikyali waggulu okiyiseewo kati muganda wange yiisa si yagamba nti Allah sase na Allah nsaba tangwiza kakati nga tuwunzika ebigambo byaffe ab'ebitiibwa obusiraamu tubwagale kuba abatali basiraamu wallahi bategera values z'obusiraamu twagala obusiraamu embeera eyinza otusindiikiriza okukola obusiraamu butuufu Allah gye yagamba alladhina yadhunnuuna annahum mulaaqoo rabbihim abo abalowooza nti bagenda kusinkanaani Allah
abo Allah yabogera mu aya yakulembera nti al-khashi'in bebate Allah lwaki bamweralikirira bagamba we nasinkanani Allah subhanahu wa ta'ala yena ina byokola musiramu kulembeze ekigamba nti we nabansi sinkanye Allah ganti wasta'inu bisabri wasala bera mugumikiriza nwerera ku sala nembere gani ekisindisa bavubuka mu bisiyaga sirwa kuba nti bina test ennungi mu bantu oba test ennungi kugwe kinyini akikola bambi abamu obwavu bayitiriddeko ontegeera naye kiri kyogenda okukola tyamu olunaku ogenda kugamba otya Allah nalabye omuvubuka oba mwamulaba in fact eyali akozesa bali buvubuka bubiri obukulu nga bukola ebisiyaga ku bwana obuto myaka 5 era okulaga nti abakola ebisiyaga bwavu wabawo videos zebakwata nga ino sindika kwa akawunti bamutereko ki sente ni okikola ngo manyi ogenda kusinkana Allah jalla jalalu kyo kirowoozaako ng'ogyeko agalwadde ge bagenda ofuna bafuna ebirwadde kuba waliwo ka video bakakola mu 1955 ng'ebisiyaga bitandise mu America naye webali banyonyola nabadde nkasomako documentary eyo nga balaga nti omuntu okukola ebisiyaga amala kuva again he or she goes out of normal sense amala kuzoliga omuntu omusiyazi nezzolo bayinza okwawukana mu nyambala nene munjogera kikulaga nti omusajja ono oba omukazi aleka mulalu atya okubanga alina amabeere nga agamba nti musajja oba ontegeera ng'agenda mu periods naye agamba ndi musajja okubanga musajja ku musajja naye nga kuliko agamba munsobola okuzaala oba ontegeera ebintu tembifolowinga bulungi omusiyazi omukazi ye asuubiza bba bakyogere ntya kuba n'abasajja babiri abasiyazi kubaako eyeyita omukyala eyeyita omukyala asuubiza gwayita bba nti nja kuzaalira omwana oba ontegeera bwabeera bakyali bato bagezaako okutaataganya sisitimu bamutondeko obukyala era omukyala ambuuzizza leero kuba kati nze wentuuza kasijja akashirika we katuula wennyini we nagatta akabisiyaga oba opulinga next ezanya bisiyaga omukyala nambuuza neyeeseeka babifunamu ki ne mugamba nti omuntu akola ebisiyaga afaanagana ng'omuntu yava mu bufumbo nga ye abikoze eki abikooye babikoowa oba ontegeera bw'abikoowa ate n'ofuuka mukwano gwe ng'oyagala yingira bufumbo buli omugamba ku byobufumbo agamba ati bufumbo bajja kukuba odde bakubaga olubuto ozaalamu aleeta ensonga zonna ezigoba ku bufumbo naye ate bw'amanya nti olinayo gw'okuula obwamalaya bw'okolaga nti naye beera mugezi tozaalira omusajja oyo kozesa amakerenda oba ontegeera kati lwaki awagira obwenzi kyekyenyumi ky'obufumbo kati abasiyazi tebasiyaga nti kyebakola kinyuma oba kirungi just kasita baheetinga ekituufu ne baagala ekifu okwagala gwe omulamu kwogamba nti nze siyinza kuba musiyazi munsonyiwe wano ku hijira ewatasinza okukwata amateeka g'ebiseera naye kasase kaudusamaoda akkiriza kana akadakika tukayiseewo bane watubuuza mugamba yaani kwajjukira ye musajja w'amaanyi nayisiza munda manyi kati mpisaamu kakati bambi omuzeeyi yaŋŋambye basiraamu tubeere keen ku bisiyaga ebisiyaga tebigenda kukosa gwe direct kuba gwe wallahi omusajja oganteekawo akabina otabuka naye abaana bambi omuzeeyi omwana yali ku ssomero n'omukolako ebisiyaga emyaka egi omwana wa myaka egi bamukolako ebisiyaga bamututte mu ddwaliro sijja kwogera bifo kubanga biri sensitive abasiyazi bantu bazibu nnyo agenda mu ddwaliro gye yali amututte bamuddusaayo babuzebuze polisaani ripooti musajja wattu alwanako ngenda bisa mu bufunzi alwanako afune obwenkanya yafuna ne ku ssimu ku ssaawa 2 nga bamuyita ku kooti ekooti ekumasawa mekokola ku ssaawa 2 tuli ku media ku ssaawa 2 bamuyita ku kooti
ntirese mu ngeri yeewuunyisa kitegeeza ebbiri zenjogerako sizolowooza wallahi ku ssaawa ezi omusajja n'amanya tegeeza ng'oggyeko omusiyazo ne yasiyaza omwana wange nina bennwanagana nabaabalala okimanyi nti ebisiyaga nteebereza era kyo mu mateeka ku polisi kikkirizibwa kuba ne polisi ekwata emaze kukola ki kuteebereza kooti yegamba nti wakikoze nteebereza nti ebisiyaga birimu ebikonge mu bakulembeze b'amasomero ebikonge mu bakulembeze b'ebyokwerinda ebikonge mu bakulembeze mu bannamateeka nteebereza ku lwaki nti omusiyazi bw'aba agenda okutambuza ebisiyaga ajja gyendi Sulaimaani abalemeddeko ku bisiyaga naga nti Sulaimaani nsaba ku akawunti yo nayogera namwawo naga naye nsaba ku akawunti yo olina akawunti mu Centenary Bank oba mu Opportunity oba nga nti ndina mugulu nteekale gituweeko n'okutteekako milioni 40 nga sente ezo zirabye nti ye tukolera ensonga egi nange ndi musiraamu muno nti ye osobola bisiyaga bireke obyogerako seeka nakunyonyorawo naga nti sente zo wazirabye wallahi n'osirika wano atasirika nyinza obba nsigaddewo omu naye ngamba wakusabira kubanga osirika bw'osirika nze ndi mukulembeze wa ssomero oba ontegeera bw'osirika ne bagamba tugenda kuwa basaries tufunireyo abaana nga 30 abeetaaga basale tebogera ku bisiyaga bogera ku ki ku basale nga buli mwana bagenda mumuteerayo kakadde ezo milioni meka nga kiri wakati wo nabo si wakati wo na ssomero kati abaana bano woofuna basale nga nzija wano emukono bannange nga babasale abalina omwana nga kituufu oli bubi njagalayo abaana ameka ani kumwana sa kumpa mwana kugambyeko nti omwana ngenda musiyaga nkyogeddeko mutima gange mwekiri naye ndi ku programu y'abaki y'abasiyazi miliyoni aga kati ku ssomero beetaaga emitwalo 4 ku muyizi kati nze nga nkwata kaana gempa ku ki enkaaga zaani bali bakimanyi nti ndi ankaaga ate nina 2 agago ku akawunti kati kyebakola nga bagamba naye omanyi abaana abo abazungu bali beetaaga obba following up twetaagayo omusomesa ng'avudde mu kitongole kiri si kyabasiyazi ekigaba obuki ng'omusomesa ayingira mu system nga simwe mumusasula oba ontegeera byenjogera beeta omusiyazi nga bagamba naye abaana bano bakomplaining ate abazungu tebaagala kuwulira complain ku baana twandifunyeyo waddeni ategeera enkwata y'abaana kati ffe essomero lina sente bagenda mumuwaaki nga waddeni musiyazi jajavudde mukyajukirayo ani akirimu naye nga seeka ali ku bya bisiyaga oba ali ku bya basale sente seeka yali ku bya basale oba ontegeera kati bali baleeta mukozi wa kitongole nga balese musiyazi mu baana kati omusiyazi ono alina sente esimu alina z'amaanyi kati abaana bakwataganye naye bafuuse bayeekera gy'oli gwe jukira sente tezirika wekka nkati nze kusomera nkola ne seeka Biraali 5 wange n'Abunasiri ngamba seeka Biraali nkubuulire asajja seewa wano abaana baliko sente tubakwate bulungi 2 ogalaba okwata nga nawe oli akasatu go olinayo 2 togabagamba agali ku akawunti nga mubeera mu kintu mwe muzimba kirala bo mubakizaawo kirala bagenda okukwata omusiyazi oli ate ekyemu yamudifendinga tadifendinga musiyazi adifendinga ki nsaba Allah ataasa ebisiyaga wallahi biri mu ssente ate obuzibu tuli baavu nsaba Allah tugaggawaza emitima ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله